nga bwe tukyalanda n'ekitabo kyaffe Pawulo kirimuttu oluvannyuma lw'okufundikira essuula nze omuweereza omwesigwa Pawulo mwe twamulabidde ng'anyiikira okunoonya emirimu wabula nga bamukumya ku munaabo nkwaniriza mu kitundu ky'olwaleero mu ssuula ofunda n'omuliika era nzikiriza nve wano wennyini ate tweyongereyo. Pawulo yali yakava mu kibiina okusomesa. Obudde bwali bwakuwummulako ssaawa 4. Yagenda okutuuka mu staff room yasanga abasomesa bonna boogerera waggulu so nga bulijjo kyayi baamunywanga kumpi kasirise. Baali bawakana Pawulo we yatuukira. Ssemakula classmate wa senior 4 ye yali ayogera. Nga bwe mbagambye omuntu okundyako enguzi naye nankolera kyenjagala oyo simufaako era oyo nze mwagalira ddala. Kaamoti byenkya eyali asomesa oluzungu nti ate oli akukolera kyoyagala naye nga takuggyeeko kantu oyo ye tomwagala. Awo mukyala Teopisita kwe kumukyukira n'amubuuza nti naye Amooti oyo akukolera kyoyagala nga takuggyeeko kantu tumusanga wa? Mu bitabo by'abazungu? Ssemakula yalaba afunye amukwatirako naye kwe kunogaanya nti kyekyo kyennyini ssebo, nze sirowooza nti kye tuwakanako wano bwe bulungi bw'oyo atalya nguzi kubanga ekyo tubanga abawakanira mu bbanga ejjereere, wabula tuwakanira ku bubi bw'oyo alya enguzi ate n'atatuukiriza kigimuliisizza. Era yali akyayongerayo Pawulo kwe kumulya ekimuli n'amugamba nti bannange munsonyiwe, nze emboozi njiguddemu bugwi naye mpoomedde nnyo, wabula neewuunyizza okuwulira ng'abamu ku mmwe musemba enguzi. Ate ntidde nnyo bwe mugambye nti atalya nguzi omusanga mu bitabo. Ffe nga bwe tuli wano tuli bantu bayigirizeeko, mu butuufu tuyinza okugamba nti tuli bayigirize. Tumanyi nti twayigira ku ssente z'abawi ba musolo, abasajja n'abakazi aba bulijjo oba oyagala bayite abalimi obulimi era abaavu. Nze ndowooza nti ssente z'omuwi w'omusolo ziweebwayo nga gavumenti emanyi nti gwe nange ffe tujja okununula n'okukuza eggwanga obulungi. Njagala okubajjukiza ebigambo omu ku bakulembeze ba Afirika abakuukuutivu bye yagamba bwe yagamba nti kuba akafaananyi nga waliwo ekyalo ekiguddemu enjala naye ab'oku kyalo okwo bwe balaba nga basigazza emmere ya nnaku ntono ddala gamba 3 zokka okuggwaawo kyokka ne bawulira nti ku kyalo gundi eriyo emmere, singa batuma abantu baabwe okugenda okusaba bo ne beeresa emmere esigaddewo ey'entono ne bagiwa bali be batumye ng'entanda balyoke basobole okubaleetera emmere esinga ku eno gye babadde basigazza. Kyokka abatume bwe batuuka eri ku kyengera nga bamaze n'okulya entanda ne batadda ku kyalo kyewaabwe baba bakkondo namba emu. N'olwekyo bulijjo bw'otakola mulimo ogwakukwasibwa naddala nga n'eggwanga lyakusaasaanyizaako lupiiya zaalyo oba kkondo yennyini. Mu ngeri yonna eggwanga terikoma kukusuubira kulikolera birungi naye likusasula. Kale ate ggwe w'oyima okulya enguzi wewuwa yabaffe ffe abasomesa abatalya nguzi tetubeerawo. Olwasiriikiramu katono Ssemakula n'amwambalira nti weebale nnyo eddiini eyo era kyandibadde kirungi ofuuke omwawule. Byeyogedde birungi nnyo era by'amagezi era byogerebwa omuntu yenna eyaakadde okuva e Bulaaya. Wabula kye neewuunya kiri kimu, mwe Bulaaya mwamutunuulira mutya? Temwalabayo nguzi nga nze ngiwulirayo? Obanga eri ne Bulaaya eyava eddiini ate ewa Ssemakula waabwe weewaawe n'abula. Kyokka ate ng'ebyo tubitadde awo waliwo ensonga enkulu 2. Esooka, abantu ne bwe bakolera ekisa tebasiima
bangi bajja bakaaba, bangi bakunoonya buyiso, mu mazima bayinza n'okukunoonya mu biyigo bwe baba nga balina kye bakwagalako. Naye olumala oti okubakolera kino oba kiri, toddayo kubakubako kimunye. Bw'oba obasangiriza awantu nga batandika okukuba emiromyo n'okukumenyera ebizibu ebibabaddeko, olw'okuba oli muntu mulamu ng'obasonyiwa. Naye okuva omukaba lw'atajja busera, awo oli tekimuswaza okutandika nate. Era ssebo bye watukolera tubadde tusiima. Era nga bwe nkugambye tubadde tufuba okuggyayo okukwebaza. Ate omanyi tulina n'ekizibu ekirala. Leero Katonda ayagala ffe okukusanga wano n'ebiringa ebyo. Pawulo njagala otutegeere bulungi oba tonna tutegeera. Tetugamba nti tukaayanira bantu betuyambye okutuleetera nkoko, embuzi oba ente. Kyetwandiyagadde omuntu gw'oyambye amanye nti omuyambye era akomewo akwebaze nti weebale. Si kirala kyonna, si birabo, si ki, naye akwebaze nti weebale. Ebyembi ekyo abantu baffe kye batalina. Yesu Kristo yabalaba. Ku buli bantu 10, 9 bafaanana batyo. Kyekiva kiba ekituufu okumulamulira omuwendo gwo, n'olwekyo ne bw'aba takwebazizza mu butuufu era nga tobasuubira. Ne bajjajjaffe baalugera dda nti ow'omulimo gwe alya ku mulimo gwe. Pawulo oba yali tamanyi kuwakana, naye yali amanyi okuwuliriza, era bino byonna yabiwuliriza n'obwegendereza, wabula yabaddamu kimu kyokka nti, era mwami Ssemakula kye sinnategeera y'ensonga ebaagaza ennyo okwebazibwa nga mukoze omulimo gwammwe. Oli yali akyayongerako ekide ne kivuga, ate nga tteeka ekide nga kivuze abasomesa nga bayimukiramu. Pawulo yali anoonyezza emirimu gyonna nga n'obwoya bumuwedde ku ntumbwe. Buli we yaweerezanga okusaba ng'omuweereza we amussaamu ekitiibwa n'amuddamu ng'akugaana. Waliwo ekifo kye yali agenda okutwalira ddala, naye oba yali ntaanya yaaki tewali yamanya. Abagerenjuzi baagamba nti lwakuba yali talina kyavaako era nakyo kyamusuba. Pawulo yalaba biri bityo kyeyava asaba okusomesa mu ssomero lya sekendule erya pulayiveti. Essomero lino lyali ku kyalo Lukumbi mu muluka gwa Mituba 6 mu ggombolola ya Ssaabawaali. Essomero lino lyali limanyifu nnyo kubanga buli lunaku teryavanga ku ddenge nga headmaster ategeeza abantu bonna abaalina abaana ng'essomero bwe lyalina abasomesa bannamakerere. Ate okujja kwa Pawulo, essomero lino kwalyongeramu nnyo ebbugumu. Abaana baavanga mu buli nsonda ya nsi era mwalimu Bannatanzania ne Bannakenya bangi ddala. Ekirungi ng'essomero lirina n'ebisulo. Era olw'obujagujagu bwa Pawulo, omwaka ogwo ye yali house master. Abaana baali mpaladdume z'abasajja na nkwakwa z'abakazi. Abamu baali ng'abafumbo, bangi tebaali na fiizi, era nga bwe bavaamu eggulo ne bagenda bapakase. Olw'okuba nga fiizi zajjanga culuculu, abasomesa tebaasasulwanga bulungi kubanga ne ssente ntono ezo ze baali bateekwa okufuna mu mazima tebaazifunanga. Headmaster abasomesa be yabasasulanga ku ntandikwa ya ttaamu. Olumu baali bateesezza okujeema nga headmaster abawadde obusente obutono, naye Pawulo ye yabalyamu olukwe kubanga ye yadda ku byannyama ntono okaayana eri mu nkwawa. Ate bwe yavaawo n'agamba nti, mu ngeri yonna bwe tujeema tunaaba tubonereza baana so si kabaleeta. Okuva olwo Pawulo ne banne baafuuka kabwanango. Ate era ng'ebigambo bwe biteekisa
abaana bwe baategeera nti Pawulo ye yabawonya baayongera okumwagala ennyo. Abalenzi baagendanga n'eka ewuwe ne bamukimira amazzi n'okumwasiza enku, ate bo abawala be baamuwaatiranga emmere ne baleka nga bagisaaniise, essaawa bwe zaatuukanga ye n'agikumamu. Mu bawala bano abajjanga okumuyambako mwe mwali n'akawala akatono akasiiwuufu naye nga kalina ekyenyi kya nsonda n'amannyo agatukula ng'omuzira, ate nga galimu n'akazigo. Akawala kano ng'okatunuulidde olukwakwayo ng'oyinza n'okukayita akabi mu maaso, kyokka nga gy'okoma okukalaba gye wakomanga okulaba obulungi bwako. Kaalina amabeere biteeko, nga kalina akabina, entumbu ennungi, kaalina n'ebiseera mu bulago, ebisige byako byali bya nnanda, ate nga kalina eddoboozi ery'essimbo era nga lya ggono. Kaali kawala kawulize, akangu. Akawala kano ke kaasinga ng'okuyamba Pawulo era nga ke kasembayo ewakaawe okuvaawo. Ne Pawulo yennyini teyasooka kulaba bulungi bwa kawala kannambalirwa, wabula olunaku lumu yagenda n'akasangiriza nga keera oluggya lwe, nga katadde n'ekifuba kyako. Bwe yakuba eriiso lye ku kifuba kyako n'alyoka ategeera obulungi bwa kawala kano. Yatandika n'okulowooza okukasaba okumuggira ddala mu masiga. Kyokka kaamubbirako nti kitaawe waako yali tanywa guteeka ate nga yali akyayagala kasome. Baba bakyali mu kukukuta, akawala ne kagenda kafuna omusujja nga n'okuwunyaguwunya. Nnyina waako yasooka n'akanogera biimubiru n'omwetango awamu n'omululuuza, naye ng'obulwadde bugenda bugenzi mu maaso nga bugolo. Kino kyawaliriza abakadde okuyita konoloyasiya tabyetisse okujjanjaba ku nnambalirwa. Yosiya yali Museveni era nga mu kunyumya kwe agamba nti mu bitta eyatuuka ne ku ddaala ly'obwa konolo, anti omumanyi omulimba asanga mukkiriza. Kyokka musajja w'abandi medrozo zaamwewuubiranga ku kifuba. Weewaawo tewaliwo muntu ayinza kumatiza banne ku buli medro. Wabula kyo ekituufu kiri nti olw'obukalabakalaba bwa Yosiya yayigirira n'okukuba empiso, era abantu bwe baalwalanga ku kyalo ekyo ng'akomyewo ng'agenda abawumuggula agayiso, ate ng'abalirwa emirambo nga 2 egy'abantu abaali baakafa ng'abakuba empiso olw'obutasobola kugumira bukambwe bwa mpiso ezo. Bwe baamuyita okujja okujjanjaba akawala yasitukiramu ng'oyatega ogw'ekyayi. Mu butuufu Yosiya yali tamanyi kwekunya, okutuuka ku nnambalirwa nga n'amaaso gatandise okutunula kyenvu, ng'emmunye zitunudde waggulu. Konoloyasiya yaggyayo mangu ekikoba kye mu ndyanga ye eyali mu mayembe g'eggaali, n'asiba essaabiryo lya nnambalirwa. Kuli tekwali kusibwa wabula okumiimyula obumiimyuzi. Bwe yamala okulaba omusuwa n'alyoka amutunga ekkato omulwadde eryamuyisa n'ab'emagombe. Yamala eddakiika nnamba ng'akyamumaliramu eddagala, era yagenda omutungulamu empiso ng'omulwadde yazirise dda. Baamubikka mangu nga Konolo bw'abagamba nti Katonda bw'anaabakwatirako yali ajja kuba bulungi, era bwe gwali. Waayitawo ennaku ntono nnambalirwa ng'atandika kubuuka nga ttena. Kyokka ate yatandika okusesema buli lwe yateekanga akantu mu lubuto. Ate era n'atandika n'okwoya ebyenda n'ebbumba. Bwe wamutunuuliranga ennyo ng'olaba akameeme ke kalasira nnyo, ate yenna yatandika okweruukirira ng'oluleka, n'amaaso okumutemagana. Nammondu muliraanwa waabwe ye yasooka okuteebereza nti omuwala ono yandiba nga yasoba.
kyokka abalala baalwawo okukikkiriza kubanga omuwala yagendanga yeesibye omusipi ku kiteeteeyi kye eky'essomero n'ajula olukende lwe okulukutulamu. Kyokka bwe yatuukanga mu kkubo omusipi n'agusibira ddala eno wansi w'ekkundi. Era akawungeezi kamu yali ng'ava ku ssomero n'ayita ku nnyina ku dduuka lya ttemuseewo ng'omusipi agussizza kyokka nga tamanyi nti nnyina waali. Olwo ne nnyina lwe yatandika okukkiriza nti Nammondo bye yali yayogera byandiba ebituufu. Enkeera bwe baali mu ggwaatiro nnyina yalaba ekifuba kya muwala we. Nnyina olwakuba eriiso ku mmeeme y'omuwala n'amugamba nti, "Woo, mwana wange wafaafaagana dda. Mwana wange, leero kitaawo nnaamuddawa ng'onzise, ng'ontunze, kitaawo tandiemu amaaso. Mwana wange lwaki tewansaasira? Olaba ewa kitaawo nfumbiddwa ku nkato. Ye omusajja omumanyi?" K'omuwala nti, "Mumanyi, musomesa, ali eyo ku ssomero, naye nange maama saagenderera, nsonyiwa maama." Nnyina bwe yawulira nti musomesa kwe kukanyaamu nti, "Musomesa muki oyo? Bino bye yajja okusomesa mbu musomesa, erinnya lye y'ani? Mufumbo?" K'omuwala nti, "Simanyi bulungi naye ndowooza talina mukyala kubanga bulijjo abaana be bamukolerako emirimu." Olunaku olwo mwami Andereya mweyogereze kitaawe wa Nambalirwa yalwawo okudda eka. Yayitirako mu kiraabu yaabwe bammemba gye baali baakazizzaako erinnya lya Andereya mweyogereze kiraabu. Oba mmemba bwali bw'abasajja bokka kubanga mbu n'abakazi baalina eyaabwe ku kkanisa mwe baayigiranga okutunga n'okusiika. Kiraabu y'abakyala eno abasajja b'oku kyalo ekyo nga tebagyagala mbu ng'eyigiriza abakazi okulya enkoko n'obutatya babbaabwe. Nabo kye baava bagunjaawo eyaabwe eyo mweyogereze. Mwami mweyogereze okugenda okudda okuva mu mweyogereze kiraabu yali asibidde ku mutwe, yajja akongoza omumbejja era yajja avuya nga n'olulimi alinnyamu lulinnye. Era yayitira wala n'awaka nti, "Owange ggwe mukyala mukuuma, lwaki onsibira ebweru? Nti nkugambye nti mweyogereze waabwe, manya mweyogereze wo nkomyewo. Nnyina w'abaana lwaki toggulawo? Omwana wange Nambalirwa nze yansikiranga yadde muwala. Alinsikiza omulala alinzuukusa emagombe." Yagenda okumalayo ebyo ng'ali ku luggi. Omukyala olwalubandulawo omwami n'ayingira ng'atagala ekiwummulo mu kisenge ng'atandika kwebaza yagizimba. Okudda engulu ng'enkoko ez'okubiri zikookolima. Ng'asisimuse omukyala yasonda agakamutema. Leero maama wazze oli ttoopu n'okutubuuzaako ne kulema. Kasita wayogedde ku musikaawo nga ffe abajja bagoba oluuma otwerabidde. Musajja wattu yali agenda okweraanako omukyala kwe kumwanguyira nti, "Naye munnange kyenkusaaliddwako, omusikaawo yasobya era naye n'asoba." Ampuliriza, kankusaba onzikirize nsooke nkomeko wano n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ofunda n'omuliika. Paka omulundi omulala era we tunajja n'ekitundu kyaffe ekirala twongere okumanya biki ebyo ebyeyongera. Mubeere bulungi, mweraba.